Alright, the inside out. Eyolwalero nze Simon Muyanga Lutaya. Ne Sister Junior. I even summoned my lawyers that anybody who calls me Sister Junior, I sued them. Then again, the ngerinya lyakwata defamation. Defamation. How are you defaming? A well-thinking members of society. How do you call me Sister Junior? Abana bange bali kulanga baga tata yali sister. Muri bana ba Sister Junior. So emirimo gye tukola temugitutuma mumanya. Yes, I know. Njagala abakazi aba innocent, but don't put names on me. Bayogera ko kya sente. Nachogera ko kya sente. Nyongera ko kyaki? Lwaki oyogera ko kya sente kyokka mujala abakazi aba innocent. N'abajja bategeere. Njagala abakazi abakadde abakadde baveeko, abakadde bali mu byalo. If they are already kiki bakola mu bato. Azogaye bakadde. Kati kiki bagazi abato. N'ojafunayo olunaku ointerviewingeko ku bakazi abo. Yibo nfunira y'omu. Abakyala abo. Nkufunira y'omu. Ngamba oku interviewinga tozi. Mbadde manyi teyagala nti registration ifi mitwalo 5. Ngoyingira Uganda Married Boys Association. What? Kibiina twakiwandiisa nagenda ne wajja nosala tuteremu ssente. Sitegedde kyoga. Kibiina ekirwanira eddembe ly'abavubuka abafumbirwa nze kyeyama. Uganda Married Boys Association. Tulwanirira boy child abasajja basanze ebizibu mu bufumbo teri aboogerera babakuba. Men have come to me. The chairman batukuba. The recent victim actually was Pastor Bujingo. Mukazi yali yatwala n'ebyobugagga bwe half of the wealth. So abo bonna bajje tulabe nti boy child oba kye tuyita men well-being in marriage is catered for. Do you know how many powerful men are quietly, silently being harassed in marriages? Everybody is talking about it. But why? You said you registered the party. I registered the Chibina. And you had your daughter to look for Salimu Salati. Yes, to give us money so that we can fight for boy child. People have written proposals over business. People have written proposals over education. People have written proposals on girl child. But now there is a sector that is neglected. The rights of men. Junior, you never stop amazing. So you're fighting for the rights of the boy child? Yes, in marriage. That's why I registered Uganda. The women come into the rights of the boy child. Because these women who have money, they also mistreat us at times. Some of them even don't pay. Paying for what? Paying for the services. Which services? So which service do you want them to pay for? For having them, it's a contract. Ntinyenda kwagala via these conditions. Era bayimbi bangi bankubidde musicians. Waliwo muyimbi wamannyo yagenda ew'omukyala n'amusiba nti yabyese. That's where I come in. Yagenda yukola kye w'omukyala? Kumusanyusaamu. Nabba omukyala essimu. Omukyala n'agamba nti yamubba ne ssente. N'awandiika mu kibiina kyaffe, I wrote a letter to the woman that these matters don't need court. They need me as the chairman to come and get gwe kwata essimu y'omukazi ogi. So the boy child is suffering and nobody is talking about it. So our degrees, we went to school to help society in various sectors of life. Gumanya abantu abali eyo abanoonya MP ababba ennyama ku poko joint n'ogenda n'osazisa kilo ne bakuleetera half kilo. Byebyo biruma abantu. Nga byebyo biruma Abannayuganda. Omanyi mwe ba intellectuals, you out of touch with the population.
byebyo biruma ordinary person agenze ku poko joint asasisa kilo 3 bamuleteddemu n'ekitundu twagalayo mupya tuuse ensonga zaffe mu parliament. That becomes a national issue. Yes. The kilo zange 3 ezakobalese mu kitundu. Bubbi kyobusinga. Which safety, which corruption is bigger than that? Ekwata ordinary person. Kilo ze 3 ezembizi batusize mu kitundu. Mu kitundu. That's a national issue. And nobody is talking about it. Alopewa. So until when we go back to the ground, joint eba na manage. Netwa ebintu ebiruma abantu. Ebiruma abantu. Nze bulijjo sima nagenze mu lodge recently nga bazongeza dda. Mugane mu abaloji parliament laki tebateekako kkomo. Nkuwulira ebiruma abantu. Kwongeza lodge. Junior. If they are not important, lwaki President Museveni yazigala mu COVID? Gwolea Kagame have caused all lodges. Yazigala indirectly. Boganti teyazigala naye manyi bwe yatugamba. Temutambula. So yali asubira nti agenda zigala. Batambula. Oluguudo olugenda ku lodge newe luba lubi teri ya complaining nga babeerayo. Gwaya kaga puwa roads nga agenda mu lodge amala kuvaayo. Nani nguudo mbi n'omugeziragawa. So, nze mbabuulira ebiruma betuzadde ebyo byolabanga aspirations ogenda okulwa. Bikulu ku generation eno. Kilo y'embizi nkulu ku ki Junior. Kale mwe muddemu economy. Byemuteeseyo mu parliament. Kiki osobola okukola kuongeza lodge? Lodge is a voluntary thing. No parliament should make ebintu byonna abantu bye bettanira mu bungi. Ebintu byonna abantu bye bettanira. Gomanyi nti President Museveni asobola okuwangula akalulu kano just by putting a fixed price on beer. Do you know that? Ate bwe mubirabanga ebitono. President Museveni akera naga nti beer omwenge gwa 150, that's a fixed price awangula akalulu. He wins an election. That's the society we have. You make research about nightlife. When you want to chikola sente. Beer is also a problem in our country. Bemanyi nti omuntu atuuka n'akyawa Museveni lwa beer kumwongeza. Guruza bano bayi mupipa wangulira bukyakalulu. Akwata abatamivu be ku kyalo n'abawo omwenge ne balonda. People bribed by Waraji. Agwegenda ku kyalo. Okuba wali olukuŋŋaana oleme eggula mwenge. Bo bagaffe tugiremu wano. Tojja kudda. Abantu b'ebyalo babuulira enguudo. Neeyasembayo bye yabalimba. Kagaga nti waliwo kibagaa kati okuba oluseke. Zange zimpe. Do you know that today babaka ba parliament bategedde nti police tekyakola wano sente? Nze noono omusajja MP yali akoloma mu URA sijja mwogera lini yagabanga 5 njukunju. And people surrender their electoral rights over beer. Kati waliwo ne yagulira abakazi constituency number. You come register, they give you a woman. You come register, they give yawangulira waggulu. They give you a woman. Yes. Yakwata abakazi n'abateeka mu bus nezikirira mu constituency. He won the election. Manyi mwami Simon Muyanga Lutaya. Mwete mubitegera kibayita political dynamics. Olinga katogo kabyenda. Waliwo wooma nebayiwo wobanga ebisuku. Waliwo oyogera intellectual issues, psychology, nebo lobera n'ebintu bitegeera. Psychology is the art of managing behavior. As a psychologist, you yes. To find out why are men being harassed silently. No, men are being harassed silently in marriages because okuddayo otunuulire omukyala naturally women are wiser than men. Ekyo kyo kiri natural. And so tuwanira abakazi wiser when abakyala bageze nnyo okutusinga. Era omukazi wekugambira nti akukyaya aba yakukyawadda batusoma nnyo ne batutegeera obunafu bwaffe
kizibu nnyo okusanga omuntu nga mukyala we tamuwuliriza. Fact byebimu ku byafectinga bw'osoma monarchies zonna mu history ezisinga obungi zisuuliddwa bakazi, because they know mukyala we amanya obunafu bwo n'akapitalizingira ku bunafu. Omukyala ayinza okufuna time n'agenda ku mulimu gy'okola n'amanya n'omusaala gw'ofuna n'omulimba n'asirika n'amanya nti ofuna miliyoni emu ewaka otuusaago. Nze nalina omuwala gwe nali njagala, he knew I was cheating but she kept quiet. Valentine yanzigirayo message zange zonna n'azinteera wali. Natya nenziruka mu nnyumba naŋŋamba todduka, nakitegeera dda omwaka gumu emabega nti osula waalwo ekyo naye nva ku bakazi. Abakazi abo mbatwala nga abatategeera naye batusonyiwa busonyi. Akumanyi ne bwodda ng'onyiiza akitegeera nti kati toli musanyufu kiri nakyo. Sokolinde bwe baakuteera wano message ezeewaalo ekyo nadduka mu nnyumba neŋŋamba omukazi ono yabitegeera ati nenyenda mbuuze mu mikwano gyange banne nkole ntya mumperekereke wakati ddi omukazi ajja kunzita. Nasanga omuwala oli talina kyakyuseko ng'alina muggolola ngoye zange. Naŋŋamba Joniya, I got to know about your affair with Rachel 1 year ago. But do you know why I stayed with you? Get time and ask yourself why. Nempanika. Kati ono Rachel wo kyaliyo wakola waddayo otyo namukyawa lwaki ate si yalaba messages ati mu bulamu bw'ensi kola ekituufu si kyoyagala. Ekituufu kyali nti kye nali nina okukola. Who is that one? No number? Leave it. Ekituufu kye nalina okukola omusajja yenna bye bakwatiranga mu bwenzi mukyala wo n'akulaga nti she can forgive you. Reform. Because you can lose two people at the same time. Better be with the devil you know than an angel you don't know. Love is. Love is understanding somebody. Because the definition of love is an act of willingness backed up by good intentions. There should be willingness to love. Abantu abamu tebali mu love. Tebalina salawo. They have the willingness but they have not decided to love. Gundi nkwagala. Mu mutima gwo tonna kisalawo nti onjagala but yokyogera. Love is a noun. Actions. Kakati abakyala bano boolabaawo because omukyala abeera weak outside but strong inside. Era omuntu waafa ku kyalo bakyala boosanga beetoolodde omulambo. Ate omusajja mugumu ebweru naye munafu munda. That's psychological fact. That's how it is. Women are weak outside, yes, but strong inside. Men are strong outside, weak inside. Women take very hard decisions. President wa America yawangula akalulu n'abuuza munne abadde president nti okikoze otya okufuga America. Yamugamba do what your wife tells you. Kola mukazi wo kyagamba kyekiba ekituufu. Obanga ganti America era abasajja boolaba abamanyi bakazi baabwe be babafuga bakyala baabwe. Era omusajja bw'akulaakulamu n'aweza emyaka nga 5 mukyala we amuyita maama. Ne bw'ojja okukima enkumbi maama wamubuuzizza is a mother now. Takyali mukyala we. So akati nze atuwa abakazi mmanyi. Women want people. Abakyala balina ati ogwo bawulirize nawe bayogera bya kisiru. Listen to them. They want people who can listen. Omukazi bw'ayomba toyomba. Keep quiet.
because for them their emotions, they are taken over by emotions. Tuva bebya boda mukyala wayi oyinza okuba omuyisa bubi nga tomuwuliriza ng'ekya boda kimuwuliriza. How old are you, Junior? 27. How old am I? 46. But me, I have had very many relations. Auntie, I am 46. You are 27. Do you think you should be the person lecturing me on relations? No, these are facts of life. That you, my son, lectures me on relations? Baganda bagati negoza dda kubira ngoma nozi. Nze kulya experience yange ne psychology. And you are telling me ebintu kifuula ndenge. The way you interpret relationships upside down. No, nze kubulira experience yange ne psychology yange. Are you a Catholic? Nti lwaki abasajja basafarinze silently into those marriages. Nkwa dynamics. First of all, you are talking about many relationships, but you are Catholic. Supposed to have one woman. Nebintu byesitakiriza mbakatoliki baffe. Yes, I'm a Catholic. The moment you mean that I am a Catholic, then you must be believing. Naye bw'oŋŋamba nti Adamu yalina omukazi omu. Kati ye Solomon yalina abakazi 100 nga Katonda yamwagala. Lwaki oteeka attention ku Solomon, not Adam? Ati wana abantu mu Bayibuli Katonda ku Solomon na Adam. Katonda be yakasinga okwagala. Solomon mwali. King Solomon. Ne Daudi. Ne Abraham. Ne Solomon yalina bamala coach bayinizi Bayibuli ekyogera bulungi bamala 100. But God blessed Solomon. Kati nze ninayo babiri mbu kati amesinga. Misinterpreting a Bible. There are a variety of examples there. So in the Solomon ye Petroni. Solomon ye Petroni. Solomon ye bamugoba mugulu. Adam yalina omukazi omu kuba ye yaliwo. If they were 4 Evas. Nza gamba father n'abakazi babiri nze Solomon oba nze ni mentally by Solomon. Dini buli omu akkiriza byakola ki? It is in your best interest to be a role model to our children. Ate role model ki? This is my life byenagaana ebyo. Mutemwagala tulivinge bulamu bwaffe. Kanze ndaba omukazi omusavanyirira ngambe mbwa mu Catholic. Nze Junior efate beautiful women ng'alina ebisambi bwe biti kikazi gwende kamwe Catholic. Why are you home? Enjoy life. Yes, we have wali omulabyeko. Have you ever seen Christ? Pilato yakwata Yesu. Namugane gwe kigendererwa wacho. What's your objective? What's your purpose? Yesu namuganze mazima. I'm your truth. Pilato asked one of the most important questions in that Bible. What is truth? Yesu yali agenda muddamu. Oba Pilato cheche amuwugula. Oba niye yamuyita. Man did Rabbi Begamba, he did wait. Because the Bible is in contradiction. So, miss, I don't know that you have a phone call with God so that you can give me. No, we don't call God, we talk to him through prayer. Thank you so much. My relationship and my God is in the video. I don't need a priest to interpret. This is in the video. God is a just God. Moses yakola ebirungi bingi. Namuga kuba ku jinjo omulundi gumu yakuba kejo. Namuga gwe tojja kuyingira promised land. So God is unknown, itategerekeka. One of his character, omniscient, everywhere, all knowing, unknown, itategerekeka kyekimufula Katonda. Kati who gave you the power to interpret what God wants and what God doesn't want? So that's why your relationship and your God is in the video. Umanyi oluusi Katonda atwekubira fefe nyini. Katonda waffe tayagala malala. Katonda ayinza okuwa sente n'akuwa emmotoka n'ogamba nti gano gabadde maanyi gange. Katonda n'akwekubira kwa sitaani, omulamwa gwa sitaani kututeeka mu situation Katonda atukube. Olwompuliriza omusumba Tamale. Sitaani si atukuba. Era ye sitaani kasitala babwati naga Katonda omusajja wo mulaba Junior amalala bwe gamumeze wamuwa erinnya
omuwadde sente agenda agamba abantu maanyige nakuba Katonda akwekubira hati ayagala malala kati nalina byatakola kati nogenda musabo nokomawo ate nosinza sitaani yakwekubira oba Katonda mwennyini ati yalina byatakwatagana nabyo. Jobu ani yamubonyabonyanga? Katonda ye yamukema. Exactly. Jobu n'abuuza Katonda ebibuuzo namugamba lwaki mbonaabona biki bye sitakoledde musajja gwe nga tosiima. Katonda yabuuza, nze am a student of divinity. God asked Job questions that he never had answers. Namugamba omanyi omusana gye gusula? Namugamba Job omanyi omwezi gye gusula gwe? Mbuuza nzaani. God asked Job n'afukamira wansi n'akaaba ne yeetonda. Sani yakubuulira ebya Job. Divinity. I'm a student of divinity. Nadia the prefect was set high. I'm a very knowledgeable person and had good education, environment yet food the weight. Because we were ambassador, never you can be a fool to follow fools. Uganda bulaganti oli mugezi oludai ale jakana naduli yafa omugezi simatali iwo. I do it intentionally. Do you know that at one time President Museveni yali ayagala mbere successor we mu 2009? One big person in the State House told me, the president was abeera akulaba. Era yagambako General Muzi nti bw'ota obuyinza buwa omwana oyo. 2090. Can you come back to your senses? Omanyi tuli bagamba wano. Kati abanaasikira Museveni bagenda kuva wa Congo. Why don't you believe in yourself that you can be a president? What is so special about being a president in this country? Yeah. What is so ate omulimu ogusinga obwangu mu nsi muno kwe kuba president kwa buli kimu bakolera kikolera. You have advisors on economics, you have technocrats in lands, you have technocrats in security. If you utilize them, have you somebody principle he fears at abagezi surrounded by idiots, that's why he's doing idiotic moves. If you say intelligent people, how are you going to mukwano gwo? And Prince, yes, he's my friend and I tell him. Omukubirako? Yes, no lusa ankubira namu blocking akunaba nge Airtel. At one time Bobo and blocking and inze. At one time Bobo. Don't overprice yourself now. People are paying to look for Bobo and to talk to him and you block. What do I need with him? I was with Bobo and I was his advisor for 2 years. I think so. I was an advisor of Bobo for 2 years. Wano woli, eno show. Toli nera ejabigamba kasuku. Moyang sasa imo ejabigamba kasuku like neta zache paying to look for Bobo. Those are people, they are not me. You to block Bobo. Yes, they are not me. You to block Bobo. Njagala kadi ya no. Do I want to be an MP? Please don't put us that level. My family has been here with man and power all along before even Bob Wine came. You are exaggerating the importance of Bob Wine in this country. Bob Wine, we were here before him. We shall all be here after him. If you want to not to be very big, but what I can't believe that you the people are looking. The people, there are 4 categories. Let me tell you, there are 4 people. There are 4 people. That's what I want you to. There are 4 people who are looking. Can you withdraw the statement? There are 4 people who are looking for Bobby Wine. The people who need the cards, but with political scavengers. I'm not part of that group. Political what? Scavengers and political nomadism. Those ones are the ones who go to market. When I was still there, Ngatula name was a meeting. We used to see them. I'm not part of that group. I don't want to be a leader. I don't want to be an MP. Me, to be vetted by no. Never say never. I don't want to be a leader in this country. I have already put into a command the following year. I'm known, I know politics. I come from a political family. That's not my calling. My calling is to tell leaders where they have gone wrong and where they have got. Kati fene tunabo bakulembeza ni gwe bana afuga.
Together who work with you said there are 4 people looking for Bobby Wine. Yes. The second one. The other people who are looking for Bobby Wine are money makers. Nti weba kuba ne Bobby Wine ekifananyi. Mbunja gena mu government efune set up past that level. I met General Sari. I met General MK. I met the president of Uganda. Omuntu yekagwesta naba kusisinkana equality life is the Kabaka of Uganda. At my age of 37 no nyani. Nze nakula mangu. Katogera kutwala wa mukuru kyatamanyi. No son of Mirundi. I've met all of them. But you have not met the Kabaka. That's the only person I want to meet. Oh, you want to meet the Kabaka? Yes, I want to meet him. He's an idol. You want to meet the Kabaka? Yes. Why not? He's a very respectable person. He's a king. Who doesn't want to share a room with the king? You want me now to meet prostitutes all my life? If you want to meet the Kabaka, then you must change your behavior. I am not in a hurry. Omusajja omuganda afumbirwa abakazi ate tusobola kusinkana Kabaka. Change behavior. I have met the Kabaka myself. Kyogamba abameetinga omulangira gwensinga okuwa ekitiibwa ennyo jjajja w'Obuyisiraamu abamu tebanwa mwenge ng'ate ogenze kusinkana jjajja w'Obuyisiraamu ate kubuulira bonna basiraamu mulimu abatali basiraamu exactly. Naye Kabaka tayinza kufumbira omusajja afumbira abakazi tayinza kusinkana. Nkubuuziza nti abameetinga omulangira jjajja w'Obuyisiraamu bonna basiraamu. The guest omusajja afumbirwa abakazi cannot meet the Kabaka. Nkubuuziza nange alina byakola byesaagala. But he's a king. So we all of us we have our behaviors that money makers. Number 3, the group you said abantu balagala meeting Bobby Wine umpadde koba. You said they are money makers? Money makers? So they want to make money? Yeah. But babalira ku kifananyi kya Bobby Wine. I always see them in intelligence agencies. Waliwo gwe baatuma banda wares bamuloge. Do you know there was time when they wanted to bewitch that young man Bobby Wine? Nga tulemeredde tuleese emiggo tegiko tulaba abantu beeyongera bweyongeza. We resorted to witchcraft. Eriya government erina abalogo baayo kati bano abakuumu amagye babakuumira ki? You find a witch doctor being protected by the army. Awo ng'embeera egaanye kye bayita state ebeera mu buli sector. Erina abasawo abaayo, erina abalimi abaayo, erina bannamawulire abaayo, erina abalogo abaayo. Kati how do you rule out that? He said he was an advisor, I know, sitting in their meetings. I know what I'm saying. You want to take me like these people on the streets, Abalekana Bobo. Before even Bobo informed that party, he was at our home, by the way. He met my father, he was in a meeting, in that meeting, the 3 of us. Nunga objective yeri chigwe. Mbujagala kujjako mu 7. Nunga I don't want to close the track. This is what I want you to do. Bobby Wine calls you. Yes. He called me yangamba etakali eriye magere balikoze eki bali yingiridde. He calls you. Yes. What I want you to withdraw is that you blocked him. He was going to bring me problems. But the government bali balooza ndi mbega. Is a problem yakubira ambassador wa America because of me. We bakuba recently. I went to one weba number last time. Nembera ku kitanda. I went to Bobby Wine's home. Nasanga principal ng'atudde mu kati bw'alida bwakiro aline n'obiyaniri nangamba my brother va mu ggwanga lino bagenda kutta ne mugamba ndiveemu. He called the ambassador of the US when I'm around on WhatsApp. Ne bampa omusajja ku American embassy akolereko empapula awe natiira oyo omwana. That man gola abyewakani. I swear upon the living God, I'm a Catholic. Bwemba nimba Katonda nyime eggulu. If Bobby Wine has never called the ambassador of the US because of me, they gave me money at the American embassy. The embassy everything in gachi with the tatanga nagamba no. When you go, never gamba nti Bobby Wine yakututondetedde ebizibu. The president will never trust me again.
So they were processing papers for you as who? To go and get assignment? Yes, to go, because I was a senior leader in NUP by that time. Senior what? Leader. I need to get where get where I belong. No, okay. You were a senior. Okay, I was a junior leader. But now you are happy. What qualifies a senior leader and a junior leader? Okay, what had you done enough to be senior? No, it's not. What had you done to give you seniority? I came with knowledge which they didn't have. I wasn't a foot soldier. You see an engineer. Bwabaze ku kizimbe. Gwe mulaba yetika obusawo bwa cement. Engineer agamba eyempaji mugijeyo. Natula wali mukati. Abetika cement ne betika, abetika bloka ne betika. Do you know that engineer amale nako satu ngatalinnya ku kizimbe? For us, we were to direct the revolution. And go to Bob Wine's page. Which words did he use when I entered the dome? If you had is the call authentic? The call is authentic. The call is authentic. Now in Akusobola. The call is authentic. Yes, sir. Yes, is my boss. Madam, sir. Mr. Sir. Wetukola tumansawo ekitiibwa nze era nga wagenze ba minister. Yes, is my boss. I have to humble myself. Hello, sir. Who is this? See, General calling. No, you see, mulekeraawo okutuuza mu bintu bya NUP. So malirize ogende mu meeting eyo.